kubakola ebintu mmwe ngenda kiwulira mwagala kututta kutumalayo mwabazimba ensi Uganda mututira ki ojja kufuna obuzibu kkiriza obagana wonna woli oba oli mu mpuku oba oliwa nkulabudde nga muvubuka munno wakulira wa akasajja gwe bannanga atalina mpisa kabaka gw'otyoboola kabaka gw'oli mu kuvoola kabaka omanye ekigambo erinnya kabaka kye litegeeza nga saava ate era omusomesa omukukunavu ow'obuwangwa mu Buganda muno sisobola kusirika busirisi ku nsonga eyo nemba nga siyina kyenjogedde ate ng'omusajja omuganda neddira ndiga busungu sinze nze kabulina naye nze nkiikidde bonna abalina obusungu kyemmanyi abaganda bonna balina obusungu n'emikwano gya Buganda bonna gye bali era njagala okutegeeza nemala nkisanga nze nkisambasamba kyonna kyensobola okukola nkikola kubanga omuntu akwata ku kabaka twakyogera dda ne program zobadde ngokyazako mbadde nkugamba nti abalala bonna mutyoboole muvume muvole nga bwe mwagala naye kukikwatagana ne kabaka tugenda kulwanagana nammwe tujja kukuuka ejjembe kuberwanira obuke kuuka ejjembe naye ku Ssaabasajja kabaka awo mugenda kutuleeta naffe tulinga Export TV to the world. Ono Mumbejja ngambye your days are numbered mwata muteesa senga wannabagereka na bosa sebugwawe ye akwata natwala ebbaluwa obote gye yawandika ey'okutta muteesa ne mumutta he died helpless nga talina gw'ayina olw'okubanga mwali mwagala okusikisa omwana wammwe Muwenda Mutebi you got rid of my grandfather atalina kyabakoze ne mukwata Muwenda Mutebi ne mumufumbisa oyo n'abagereka ayita na bosa sebugwawo senga abantu bange bali babakola ki ngenda kubakola ebintu mmwe ngenda kiwulira akatambi ako okawulidde n'obulala bungi omukulu bwazze akola mu Luganda kye bayita okutyoboola okuvoola naye waliwo comment gye nasomye oli naŋŋamba awali omukka tewabula muliro ne ŋŋamba oba nze atamanyi kangezeeko okunoonya amazima n'abamu ku basinga omumanya ebyafaayo n'abamu bendowooza nti bansinga okumanya ebyobuwangwa n'ennono ne baffe nze omwana soda Export TV subscribing a commenting oshiyalinge si mulala omukugu w'olulimi Oluganda Sengule Bosa mu Nabusiro kito babuuza abo leyanzege omwana soda webale nnyo webalire ddala munywanyi okumbagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti owange mu Nabusiro tudda mu kugandaala ng'enkwenzige oba okudda mugaligwa n'ensiga abantu bateedde dda abataka n'abatakansi bonna bateredde bali ku bitowoolo abandi ku bitentegere kale baako n'ekyobuulira ensi baako n'ekyogamba eggwanga baako n'ekyobuulira Buganda ku nsonga egenda mu maaso ekyamazima nange sijja kukuma kungu omubootongo lyakuma mu mulyango olwaleero ntuuseewo ku lw'okuba nti ekikwanguyiro okyanguyira ekikajjo okirya kibisi ate siyinza kubanga oli agamba nti baatwaya baatulekera kaki nga omugogo alaga gumu jjukira batugudde tajja mutwe wansi ekyonooneka nga mwenna mulaba ekyamazima baalugera nti tokinenyeza munno kale mbebaza okuba nti nno gye muli mulindiridde mufaananako lukubirwa mavi alindirira akawango k'omu Lugenzi nze musisi Bosa Geoffrey mu Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunnyogwavu atalina mazita lya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetolera Ssengendo Nabulamu era omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye ate omusomesa wa mwenga bulijjo abaluŋŋamya mu nnono n'ebiringa ebyo onolwaleero ntuuseewo nsanyusa okulaba wamu nange mukama wange ebiyitingana ku mutimbagano obiraba oba nkutegeezeeko era kyekinsowoddeyo nsoboleyo bwenyinga enkandaggo kubanga nze ndi saava nva mu lulyo kubanga mmange Mumbejja Abambejja okimanyi bulungi nti bava mu lulyo tugamba nti olulyo olw'abalangira n'Abambejja nga saava
Esebo. Ate era omusomesa omukukunavu ow'obuwangwa mu Buganda muno. Sisobola kusirika busirisi ku nsonga eyo nemba nga siyina kye njogedde. Ate ng'omusajja Omuganda. Neddira ndiga. Sisobola kusirika busirisi ng'ensonga eyo egenda mu maaso nga bwe tugiraba. Bagambe nti ne Ssaabasirisi talina kyagamba. Ku mutimbagano ensonga zino zisinga fubutuka ku TikTok. Waliwo omukulu amanyikiddwa nga Pressure 27 oba 24/7. 24/7 nga bweyita. Alina ebigambo by'ajja ayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yes sebo. Wano twatuukawo Disengule nga tetunnabagenda. Guno omulembe Kabaka okubanga takyaweebwa kitiibwa ku eyo level. Twatuusewo ddi? Kyamazima weebale kumbuuza ku nsonga eyo. Naye abavubuka okusooka ekivuddeko kalonsambulira ng'ekitooke kya kibuuka omumbaala ebintu bifuge namulanda nga amabere g'embwa. Be bavubuka okuba nti bakozesezza bubi omutimbagano. Social media bwe yajja mu Uganda ate neeraga nti abantu bwe bagikozesa bafunamu kino. Ekisooka baamanya nti bwe bakozesa social media mu bubi oba mu bulungi bafuna ettutumu. Naye wano mu Uganda abasinga balowooza nti okufuna ettutumu bajja kulifuna nga bakola ebintu mu bubi. Abamwe ettutumu mulifunye mu bubi abali ku social media. Anonymously. Yes. Kati social media olw'okuba nti nno mu Uganda ettutumu balifuna lwakuba nti bakoze ebintu ebijeegula ebiyenjebula ebityoboola. Kati ono omuvubuka nkakasa mwenna abantu bano abampuliriza mu nsi eno Uganda oba mu ggwanga lino, omwana ono avuddeyo lwa kintu kimu, ayagala akozesa social media mu bubi, akulaakulane, afune ettutumu, afune ensimbi, nga yeegatta n'akabinja ak'abantu abatonotono abaagala okusiguukululo amaanyi ge tulina mu Bwakabaka. Balindigula eri nga alindigula ekijolya. Tali yekka omwana ono nga bwe mumulaba atrendinga ku mikutu gyonna, naye okusingira ddala ku TikTok. Naye mbakakasa oyo omuvubuka sinjja na kumuyita muvubuka kubanga muwadde ekitiibwa, ye yakyemazeemu dda. Ekivubuka kino kye bayita Pressure simanya 24/7. Ono omwana simanyi na kumanya n'erinnya lisirimanyi. Muvubuka wa mulembe guno, abavubuka abagoberera ebintu ebidankamu era ebizingamu ne baleka ebirungamu. Pressure 24/7 simumanyi na linnya lye. Toyina na linnya lyo lyakirangira, simanyi na kumanya Muganda era yita muzzukulu wa Muteesa. Toyinza okuba erinnya lye lyabalangira yani. Sirimanyi naye nga mwana wa Muteesa, muzzukulu wa Muteesa. Weebale nnyo. Kati ekivubukavubuka ekyo nga bw'okiraba kitunula kyonna mu mbeera yaakyo eya kutunula nga lumondo omulinnyire mu mulyango. Si busungu obwo. Obusungu sinze nzekka bulina, naye nze nkiikidde bonna balina obusungu. Kyemmanyi Abaganda bonna balina obusungu, n'emikwano gya Buganda bonna gye bali balina obusungu. Era njagala okutegeeza ne mala nkisanga nze nkisambasamba. Kyonna kyensobola okukola nkikola, kubanga omuntu akwata ku Kabaka twakyogera dda ne programu z'obadde ngonkyazako mbadde nkugamba nti abalala bonna mutyoboole, muvole nga bwe mwagala, naye kukikwatagana ne Kabaka tugenda kulwanagana nammwe, tujja kukuuka ejjembe kubeerwanira obukeekuuka ejjembe naye ku Ssaabasajja Kabaka. Awo mugenda kutuleeta naffe tulinga abakakamu. Omwana Soda nze bwonsanga mukubo nga ntambula mbadde nawo ndaba ndi mukakkamu. Era nkwewuunyiza ebigambo n'eddoboozi okangudde ku ddoboozi lwa busungu, kubanga waliwo olugero olugamba nti nno ateese nga galubigi bw'ogalaba gatankuse nga waliwo munnabusire yagasaalimbiddemu ng'atwala ebikajjo ku kibuga. Mpulira obusungu bunzita olw'omwana oyo, era ngamba ne mukwatako mu ttaano bwe nti kiki nsobola okumukola. Nkunoonya gwe Pressure, simanyanga Pressure. Simanyi na linnya lyo oba ye gwe Pressure oba zikukubira wa zikukubira naye tuviire ku Kabaka. Bw'ogamba ne mukwatako si kye bayita otwalira amateeka mu ngalo oba mob justice mu Luzungu. Era bwe mukwatako nati omuntu okumunyiga ekitoyi tekitegeeza ngenda kumutta oba ngenda kumufumita kiso. Ngenda kumukwata mu mutwale mu mbuga ez'amateeka avunaanwe mu ngeri esaanidde. Tosobola. Simanyi nebuuza nakati munoonya simanyi wawaali. Tosobola genda mb'amateeka no raisinga issue yo then ab'amateeka bo ne bamwenoonyeza. Ab'amateeka bayinza okubanga nabo balaga yeemu era badalima nga bafumita ekitaliwa, kubanga ensonga eno ya muzinzi nnyo ffe tukwatako. Anti bakuuma mmwe gwe kikwatako gwalina okuraisinga issue. Nkitegedde. Naye omubbi ow'amateeka tajja kumumanya. Ow'amateeka ayinza okuba tamumanyi, ow'amateeka tamumanyi. Omubbi gw'omukwata n'omutwala mu mateeka gwalumirirwa gwe kikwatako gwabbye. Kati ffenna Abaganda tulina obuzibu bumu. Omwana ono tetumanyi waayira twebuuza, tunoonyereza ddala wa we yeekwese waasinziira.
amaanyi agajjawa kyebukakasa tali yekka wano mu Buganda waliwo ebintu bingi ebiraze nti nno abantu obwakabaka balinga ababunafuya kati ebintu ebize bibaawo bibagulizaako jjukira omuntu abeera n'ekintu nga ateeseteese olulumba aba ne pulaani eziwera baziyita pulaani nti pulaani A pulaani B ezimu ezibadde zitambula nga zigenderera okusuula obwakabaka zibadde era tuzirabyeko naye bwe ziba nga zaalema pressure eyinza okuba nga ye pulaani B bannayuganda kyemutanaba kumanya kati kambuuze tuli mu kaseera kazi omwana ono otera okwetegereza ku bigambo byayogera mugobereddeko nasooka ne sibitwala nga nsonga ngamba bano abavubuka banoonya zi likes banoonya zi following bazita following ku TikTok ate nga kituufu omwana oyo anoonya bagoberezi abamu bayiza okutufa nakimanya anoonya bagoberezi akawunti yo gyaba kati erina abagoberezi bangi manya nti mu Buganda muno mulimu abantu abaagala obwakabaka n'abo abatayagala bwakabaka mwebali ate nga n'abamu bali mu ffe wabula tetunaba kubazuula buzuuzi misege gitulira muli mu ddiba lya misege kwegamba abantu abeekwese mu nnyana batulira muli nga ddiba batulira mu ddiba nga misege abantu abo neebuuza n'okwebuuza lwaki olwaleero bakama baffe Mmengo tebakoze kisoboka okulaba ng'omwana ono anoonyezebwa n'akwatibwa mangu kubanga kano katandika kamuli kaluyira bwe kata kusala kakusiiga omunyale katandika mpola naye akayiira kavunaana muwendo sengule nga bwe weebuuza bw'otyo nange oluusi ntula wansi ne neebuuza neŋŋamba ono omwana ebigambo kuba alina ebigambo byogera nga biraga ng'ebikusike abijjawa era lindako waliwo lwayogera n'atuuka n'okkaaba ningambe yennaku agijjawa awanoonya feva ate omuganda agamba munasonyiwa okukozesa agamba feva kaluzungu awali omukka anoonya kisa ky'abantu sengule osobola okirowoozaako ekyo awali omukka ati awali omukka tewabula muliro kati kyenva nkugamba nti taliika waliwo amaanyi ag'enjawulo getutandaba kuzuula gali supernatural oba gali physical nga gali physical nga gamusindika getutandaba kuzuula olowooza ayinza kuba ani oyo asobola okukozesa oyo omwana alabikanga omwana oyo ekisooka ekisoose okubuzaabuza ali mu lulime ne mu luzise twandigambye nti abamupikaapika bali mu gavumenti ya wakati naye kikyatusobedde kubanga awalampa ne Museveni bwekiri awalampa ne Museveni n'avaayo naye n'akulaga nti Museveni amanyi n'okwikaza namulanga nga abika Museveni nagamba Museveni yafudde biki omwana ono ebigambo abijjawa omwana ono gavumenti ya Uganda kiki omwana ono abalemye mukwasisiza amateeka abantu bangi abatemudde abantu gundi ono omusajja yakafa sobi engeri gye baamutemulamu yalina abantu bangi naye olowooza lwaki ye yasobola okufa ono omwana mutono nnyo ku magye ge tulina mu ggwanga ne polisi gye tulina ebyokwerinda by'amaanyi ate tekuba nduulu kuliwo okusinga nga netubagamba omuntu gwe nalabye yavuddeyo n'agamba mbu yateesetese bannamateeka be ye mwannyinaze Nakangubi Fulufiga Jennifer ate kati ekyo nakyo kiveeko ekyo kidiikula kati ono omwana oyo diikula munne abo badiikula badda ku mikutu anoonya mawulire Fulufiga ate mu balwanirira obwakabaka mujje namu anoonya mawulire Nakangubi anoonya mawulire Nakangubi ababedira ki ezeri erinnya sirimanyi mu Buganda Nakangubi oyo Nakangubi sonya Fulufiga oyo ebbanga lyabaddewo ajja mu kamera nga azze kimu kunoonya mawulire anoonya bamwogereko ekimufudde ow'amaanyi kubanga ayogerwako ate ne kimwogezaako kuwemula amanyirwa mu kuba bikukubawo bigambo bizito byenkana ng'emizindalo obuzito byebimumanyiddwako naye ku mulundi guno ndaba nga wakugamba banoonya bannamateeka yabawaabye edda alimba anoonya mawulire naye ku mulundi guno ndaba nga ekintu kye yaraisinze kirungi ensonga gye yavuddeyo okwogerako waba yagyogeddeko Nakangubi nja kukwebaza bw'oba avuddeyo n'oyogera ku nsonga eyo Fulufiga bw'oba avuddeyo n'ogyogerako era nkwewuunyiza kikoze amawulire ewange bw'oŋŋaye mbu Nakangubi yavuddeyo n'ayogera ng'alwanirira obwakabaka abalaba musirise bano bamulinnya mu lulimi betumanyi bamulinnya mu nsulo be batenda obuddama bulijjo betumanyi nti no ku social media babeerako kutambuza bigambo na kusasamaza abantu gwanga omuntu nga bwagaba n'omugaba gwe tafaayo ku munnayuganda oba yeebisse tafaayo ba munnayuganda alidde bano be bamodro ba Fulufiga nze kyemumanyiddeko bagenda mu gavumenti nebawa omusimbi omuyitirivu ne balyoka badda ku social media ne bavumirira bawalampa Bobi Wine bakola ki bavuma Bobi Wine bavuma n'abantu abalala balwanirira omuntu wa bulijjo kati ng'oŋŋamba nti oyo abadde muntu mulamu
era kinkolera amawulire bongambye mbu ku kino eky'omwana pressure yavuddeyo mbu n'abanga abaako naye embeera gy'ateekawo weebale nakangubye ekyo nja kukwebaza naye nze mu mutima gwange sisobola kusembeza kubanga ebbanga lyenkulabidde owemula abantu otyobola abantu teweewa kitiibwa ovoola abantu kati osiye ensonga yandeese ya full figure kubanga nkimanyi era kana akantu kasaka muntu kaka agenda kunnumba kubanga alumba buli omu abambi alinga enswera egenda egwawa nze sitya nze bwe mba njogera mazima sitya mba njogera mazima nayogera nanga amazima kye yankola sikyamuddira totyanga bwobanga oyogera amazima totyanga bwobanga oyogera amazima naye kye tulina kye tusanze soda waliwo obunafunafu bakama baffe emengo sinawulira ddoboozi liva mmengo ly'amaanyi lirumba mwana ono kati kindeetera okwebuuza nti abamuwa amaanyi bali mmengo oba kyesandisuubidde era abadde sikirowooza naye ngoloza ab'emmengo lwaki bayinza okuwa omwana amaanyi okwogera ebigambo kale buli bwati nandi kaakati mulimu nammwe ababaliira munda anti abaganda muliro olumanyi olugero lwe lugwayo abaganda muliro gusula mu nju nga gwagikyaye kye bali bategeeza jjukira bazimbanga enju ezedde ez'ekisuuwa ng'omuliro mu nju omwo mwennyini mwe mubeera n'omuziziko awabeera ekyoto kati nga bwe bafumba emmere bwejja ne bali ekyeggulo nga baguzikiza bagubikka gubeera mu nju kye bava bagamba nti gusula mu nju nga gwagikyaye enju bw'ekolera ebyamu byonna bisaanawo eyokya buli kamu obuliri emikeeka ko mutuula n'ebintu byonna kati be baganda abaganda abamu batulimu naye abaganda abamu balina enkwe buno obwakabaka bwa Buganda si kyekisoose okubaawo ababulwanyisa nti oba ku mulembe guno omutego tukirabidde obwakabaka bwa Buganda bwava dda nga waliwo n'abalangira bennyini abeekobaana okulwanyisa bakabaka babasuule era abamu baabasuulira ddala olaba kati kankugereze kabaka kagute bucwereke lwayi lutalo lwava mu balangira abeegatta Kikulwe ne Mawanda beegatta ne mwannyinaabwe Nasolondege ne bamulwanyisa obwakabaka ne babusuula obwakagute bucwereke naye kale abo tubeebaza kuba Kagulu yali ate ye afugisa fugabbi era baayagala bateekewo emirembe Semakookiro yalwana ne muganda we Jjunju obwakabaka bukwasa obujja kyokka era tubalina ne ku mulembe guno tulina Semakookiro n'Ejjunju kakati abo bo amannya okulaba nti gadda kituufu munono ya Buganda amannya gadda kyobola twalinayo Mutebi wa 15 kabaka wafiira naye ye Mutebi Mutebi wa 15 yali kabaka we 15 ate kabaka wa 4 wa 36 ekyo kisoboka naye ono omwana sibanyanga pressure 24/7 agamba mu mulangira waawa gwe nyoko yaani akuzaala mbusibanyanga abamuzaala mbubandiga ate nawulidde nga kigamba kirerembuka nabyo kirokompoka mbu ab'endiga mbu babeera Mbaale tekimanyina byafaayo bya Buganda mbu Mbaale eri mu Bugisu nze naddira ndiga bw'awulira ekigambo Mbaale bambi olw'obutamanya alowooza Mbaale oli oweeri mu buvanjuba Mbaale kiri wano Mawokota Mpigi mu Buganda mulimu ekitundu kye bayita Mbaale awo Mpigi awo Mawokota owetera gera akwata kulwe Masaka owetera awo bayitawo ku bikondo ugende ojja kulaba akatundu ke bayita atuke Empigi mu kabuga k'Empigi oba ofuna wa bodo oba wacha kumubuuza akulagire kali kumpi akatundu akuba kayita Mbaale bakabula mu linnya jjajjaffe Mbaale so sinti mubeeri mu Mbaale mwerigoni ate otegedde mangu seeri mu nsozi z'Emasaaba naye nawulidde bambi ajegemeranga balugwata akwate mutuba mbu mugamba mu mama wange simanyanga wandiga ate ab'endiga tuli bagisu fe tuli bagisu kituufu kubanga fe tubeera Mbaale twasibuka Mbaale tebakulimba endiga teri Mbaale gwe boogerako bw'owulira Mbaale bambi olowooza bagamba Mbaale oweeri mu Bugisu tomanyi byafaayo bya Buganda talina kyamanyi ku Bwakabaka oyo omwana yagambye waliwo ekigambo kye yaŋŋambye mbu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yeekobaana n'abamu ne batta Muteesa jjajjaawe mbu ono Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi gwagamba nti yeekobaana n'abantu abamu era n'atugamba mbu ono Ssaabasajja mutabani wa Amiini era n'agattako obufaananyi abo nga bwagala okufaananamu awo nti mutabani wa Amiini ye muzzukulu wa Muteesa era n'agatta ebifaananyi nga biringa ebifaanagana tutangaazeemu nkwawo Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri mwana wa Namasole Sara Nalule Kisosonkole omuzaano oyo yali Wankima era nga
Bawa Namasole Sara Kisosonkole ye Captain Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Mutesa owokubiri mwana wa Kabaka Mutesa owokubiri oyo Mutebi bamuzalira awa mudwaliro lye Mengo Mutebi oba tokimanyi mu 1955 bamuzalira sawa 5 za kiro Sara nalo Kisosonkole namuzaala kati oyo mwana avaya ati okuwakanya ate n'ekirala kye nebuuza soda oyo mwana ebbanga lyonna abaddewo banga ddalanga bw'abanga ddala agamba mbuye Kabaka ojukira bwe wandeetako wano ku nsonga za mwana gwe yali yayita Kabaka Mwanga nakugamba nti saakugamba nti nno kiweemu akaseera oyo mwana ojja kuba tokyamulaba okyamuwulira abamutijjisa nze nga nze muwulira tobuuze buuza bano kubanze muwulira kuba mukwano gwange kannesekedeko sengerekeje namulina bayidayo ezintu ebyo byayombya abantu bangi batuufu era nze nakugamba nti obwakabaka bwonga bwo busobola okukuwamu akaseera naye oyo omwana gye bijja okukira ajja kulabayo ojja kulabayo gwe kyana gwe simanyanga omwana pressure simanyanga ezo pressure zijja kukukuba ate wejjuse fe tukubuulirira okyalinamu akalembereza Kabaka Mwanga yali yeyita Mwanga ng'afuuse ekintu ekizibu ku social media nga gwe kati bw'ofuuse ekizibu ne Kabaka Mwanga yali afuusa ati ekizibu sengule kozesa bulinnya litali andi kati nga bwe nkuga nti guno omulembe gwonooneseemu abantu ebintu ebyonoonefu babiwa obudde okusinga ebitali byonoonefu abantu kati TikTok nga bw'ogiraba kyobula TikTok etambuza nnyo ebintu ebitali bituufu bagamba nti enkejje nfu ekire namu okutambula kati TikTok eddira abantu ng'abo aboogera ebintu ebisasamaza abantu abavumaganya abantu abaweebula abawalampa abantu nebasitula nnyo olw'ensonga nti baba n'abagoberezi obwakabaka bulina abantu olwaleero nga balabe baabwo buno obwakabaka bwa Buganda kyobola Kabaka waffe Ronald Mwera Mutebi owokubiri alamulidde Obuganda mu kaseera ak'okusoomoozebwa okuva mu bantu be bennyini abatamanyi makulu ga Kabaka n'ekitiibwa ekiweebwa Kabaka twabasomesaako ku kitiibwa kya Kabaka wano naye bano abaana tebamanyi kati bakozesa akakisaako okuvoola n'okuwalampa obwakabaka kati TikTok kyekola nebasitula nebayisaamu era olaba nti vidiyo ze buli gyateekayo waliwo n'abagamba mbu weewaawo tweyanziza nnyo Kabaka waffe n'ogamba nti Kabaka wo okuva ddi comment ze bateekako namwe ate mwabateekako comment ku vidiyo ze mwe mumuwa amaanyi kati abo be balabe ba Buganda tebalaba makulu ga Kabaka musobola okuwalampa omulala yenna naye Kabaka tawalampwa tengule Kabaka tawalampwa tebamuwalampa mwangamba bakati omanyi kati Buganda omwana avuma ne Kabaka amuvuma namuwemula namuvuma musimanyanga kirabe kiringanga bannange tufudde ekitiibwa nagamba ajja kutunka naye paka namusawansi mbwatunke naye mbwagende mbu ku Namulondo yabajjajjabe okuva ddiggwe tetumanyi na Kabaka mwosibuka oli awo zinkunye nga nnyama ya kapa kikulejje ekigenda emugga n'emmindi nakifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga ekiwuŋŋenge ekiwedde emirimu eki bannange nze n'ebigambo binzigwako wentunula ku kyana kino ekyeyita Kabaka yatugambye mbu n'abagereka mbu Joyce Nabbosa Ssebugwawo sengaawe nabo bali mu lwekobaano olw'okusuula obwakabaka bwa Buganda kiri bwe kiti kye namulabye oyo omuvubuka oba ekivubuka ekyo kivubuka kirungi nnyo mu kugattagatta ebintu kati kigenda kigattagatta kirabe ebikiyisaawo oyo omwana anoonya following naye ate mu kunoonya following n'okunoonya erinnya bambi erinnya olikoze bubi okoze erinnya mu bubi era ensi ekunoonya zinalabyeko waliwo yampeeza akatambi ng'agamba mbu omwana wuyo bamukutte nga ndaba iddala akwatiddwa neŋŋamba tunafuna ku buweerero nagenza okulaba kati wenabuuza nebangambwako bamukwata dda bamukwatako kko oba yali avuma muhoozi nalina gwe yavuma awo oba ne fulufiga yennyini wayamuyisaamu eggaali kati ebyo bye byamukwasa ne bamusiba kati naderooza nti bamukutte naye nga tisiwe kyabadde kaali katambi kadda omwana ono lwaki ebbanga lino lyonna mumulese poliisi ya Uganda kati kankuba omulango ogutakungula poliisi ya Uganda mulina obusobozi obunoonya omwana oyo ate mwe aba Buganda mubulina adifa aba Buganda tunamukwata kati bajja kugamba tutwalira amateeka mu ngalo poliisi ke mukwate ngate Mengo nayo njikowoola bakama baffe Katikkiro kati ndi mu kamera nsaba Katikkiro
sisabangako Katikkiro nsonga naye mukama waffe Katikkiro sijaga nti owekitiibwa kuba Katikkiro taba wakitiibwa wabula aba Katikkiro. Mukama wange Katikkiro baako nekyokola. Baako nekyokola omwana ono akwatibwe bunnambiro. Bw'otoobeeko nakyokola Obuganda bugenda kukwewuunya nnyo ku nsonga eno. Kye tulaba kitambula. Tali yekanina n'omusajja omulala gwe nalabye nga naye ayogera abuzaabuza. Foyaani erinnya lyatu oyo abuzaabuza era naye ayogera ali mu mugongo gw'ono omwana. Nengamba nekitegeeza kano kabinja k'abantu baateekeddwawo babaaweereddwa mu simbi boogere nga banafuya Obwakabaka. Naye Obwakabaka buno obwa Buganda nga bwe twogera bulijjo lwazi. Osobola okubuwalampa mu ngeri yonna naye tosobola kubusuula ngeri yaako. Tebusobola kutaganjulwa ngeri ya lusaago saaga etyo. Yes, Kabaka agenda kubaawo era n'omutuufu anadda mu bigere bye oba oliawo ekisaawe kiriba kituusa era naye ajja kubaawo. So si bino ebiyenjeeza ebijja n'abajja. Kwegamba mukoka bw'aba atambula ayina byakulukuse ebisasiro n'abikuŋŋaanya n'abiteekaawo bye tuyite fumbekero. Kati lino fumbekero lijja ne mukoka ng'atambula akuluguka ayita mu myala. Sengule Sijja kukulimba. Oyo omwana fumbekero lyennyini erireetebwa mukoka byaleeta n'atuteekaawo. Aliko amaanyi ag'enjawulo waliwo abamuli emabega. Obwakabaka bwa Buganda nali manyi bukuumibwa bino bye tulabako n'amaaso ne buba n'empewo nawaŋŋambako wano n'empewo enkenge. Nakugambako zo teziraba muntu kyakola kuba oli ayinza n'okuyagwa empewo zamwekwatiddeko oba ne zimusuula eddalo ebintu ng'ebyo ze empewo zo teziraba nti ddamula egira. Nakikugambako naye empewo ezo nazo munnange tezimala gapapira nsonga. Ono omwana wonna waali era empewo zimulaba. Obwakabaka bwa Buganda bulamulira mu mpewo zinagambako eziyitibwa enkenge. Enkenge zikengera zikengeera. So ono omwana akaseera buseera wajja kubaawo ekimutuukako era ne lwaliro njogera bino naye anoonyezebwa. Nebaza nnyo waliwo ssentebe w'olulyo olulangira omulangira Tebandeke Kenneth alina obubaka bwe yataddeyo okwo ng'olulyo olulangira mu Bwakabaka. Balaga nti omwana ono anoonyezebwa era tebijja kuba birungi tebijja kuba biwoomu. Omwana ono banye ekintu ekiwoomera gye biggwera ate kifundikira kikaaye bigenda kumukaayira mpa abaana ateeka okukaawa ekibumba. Kubanga omwana Soda Kabaka waffe wano mu Buganda tumulabira mu kiti kyakubeera Kabaka era nze nga saava nange Kabaka mulabira mu kiti kya Kabaka wange. Ekirala Kabaka mulabira mu kiti kya taata wange kubanga Kabaka kye kifundikwa ekyennono n'obuwangwa. N'olwekyo Kabaka ye kitaffe mu buwangwa ne mu nnono. Nga tugenda mu maaso kansoke nzijukize bakadde bange gwe naalina omwana ngwagala mutwala ku ssomero abangulwe ku musingi ogw'enjawulo ennyo omulungi ng'atya Katonda mutwale ku Cambridge Junior School lisangibwa Matugga Kito. Enamba z'essimu ziri awo wansi ku kawota maka kaffe bakubireko omwana kasa omutuusa ku ssomero talina kyawaayo gwe kasa omutuusa ku ssomero waayo fees ebitabo blanketi byonna ow'ekisulo byonna abisanga ku ssomero otwala butwazi mwana bisigadde n'abisanga eyo. So bakubireko kaakati gwali ebweru w'eggwanga basobola okulabirira omwana wo paka wodda omwana n'asoma bulungi. Sengule kati okubya omulanga n'okubira ab'obuyinza poliisi y'eggwanga lino abannaffe abakuumadde musango ki kati agomba muyinza omuvulako awo musango kyawo oba ogustatinga? Nyinza okubanga ebintu by'emisango sibimanyi nnyo naye omusango gw'okuvoola simanyi mu luzungu muguyita mutya tanishing okuvoola n'okufutyanka erinnya ly'omuntu. Waliwo social media computer misuse nagwo gumukwata okozesa obubi internet omutimbagano ogwo nagwo gumukwata kubanga ono omwana bw'abanga ddala anoonya abagoberezi Kabaka siye muntu gw'onoonyezaako erinnya. Erinnya osobola okulinoonyeza ku mulala ate si ndowooza mu Uganda mwonna omuntu oyinza kunoonyeza linnya ng'ovoola omuntu yenna. So Kabaka siye muntu gw'onoonyezaako erinnya yandinoonyezayo ekintu ekirala kyanoonyezaako erinnya naye si Kabaka. Mu Buganda musobola okubaamu ensonga ezitatambula bulungi ffenna tukkiriza kubanga omulungi tabula ku kamogo tewaliwo muntu atuukiridde naye Kabaka takola nsobi ne luli nakikugamba
Kabaka takola nsobi. Tusobola okunoonya engeri tukwatamu ensonga mu bulungi. Naye ono omwana engeri gy'amukolamu agagambo ateekwa okuba nga aliko omukono omuyambi. Lwaki temugezaako kwogera naye mu bulungi ne mugezaako mmanya ki ekiyinza okuba nga kimusumbuwa ekimuli emabega ne muteekawo emmeeza? Takwatiddwa ate ne waabuulirwa tawulira kati bino ebigambo nkakasa bigenda kumutuukako era agenda kubiraba. Naye ojja kulaba ng'asalamu akagambo akantu nga njogera akateekeyo alage nti byenjogedde tebiriimu makulu. Kubanga mugobereddeko nga ndaba abantu abavaayo okwogerako nga abavuma abaliisa ebigambo ebitajja mu bantu abikubawo nga bw'ayagala. Ekikulaga nti ddala mumalirivu nnyo era n'abamuteekamu amaanyi weba nga bamuwa ssente bamuweera ddala eziwera okulaba nga avvoola. Sengule omwana ono webukira ku makya ng'alemezzaamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga n'amateeka temusobodde mufuna. Kiki ekiyinza omutuukako eyo mu maaso gwe ky'oyinza omulabula nga muvubuka munno oba nga gwe alumirwa Obuganda? Pressure 24/7 kyenkulabulako. Oyinza okuba nga wooli munnange olowooza weekwese nnyo oba oli mu mpuku oba oliwa. Ab'amateeka bakunoonya ne balimu okukufuna. N'Obwakabaka ne bulema okukufuna nga bubaddeko abakunoonya n'otafunibwa. Naye nakugambye nti Obwakabaka bwa Buganda buliko bajjajja baabwo ababutabaalira. Empewo ezo nyiivu era gwe bw'oba ogenda mu maaso ng'olemereddwa okuwulira omanyi munnanga kanaafa tekawulira ng'ombe. Genda mu maaso n'okweteekako obwebindu ng'obwekiryo omanyi ow'amawaggali akoma ku mazzi. Ebindiriro jja kuŋŋamba bajja kukukuba kibooko. Bajjajja bajja kukuba kibooko ab'Obwakabaka kubanga balubaale ba Buganda beetabaalira. Weefula musimanya ng'olinyiddwako empewo. Empewo zikulinyira mu kamera. Olugenda okugamba n'otega kamera n'oga kati bajjajja mulinnye oba n'ogera nga zirinnye gwe n'otega kamera n'otandika okwogera. Sebo ebyo byonoonya okumanyikibwa oba nga n'okusasula wasasula nga ddala osasulwa kubanga olwanyisa Obwakabaka tolina kyosobola kubukolako wadde akatono bwe kati. Ebyo bigambo ebiyita obuyisi kubanga ekivumo tekimenya ggumba era tubiwulira ne tukwewuunya ebikuvaamu. Twewuunya maama we yakuzaala, twewuunya kitaawe yakuzaala oba kaakulira wa akawugguwuggu kana akampeneggu wakulira wa akasajja gwe bannanga atalina mpisa. Kabaka gw'otyoboola, Kabaka gw'oli mu kuvoola. Kabaka omanyi ekigambo erinnya Kabaka kye litegeeza. Omanyi amakulu g'ekigambo Kabaka oba erinnya Kabaka olimanyi gwe? Kabaka alamudde atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Oyinza n'okumugamba tubuulireyo basse Kabaka ba Buganda abalamula emabega nga Kabaka olutannajja nga tasobola na kubakugamba. Naye olw'okuba nti bambi bwo bukozesebwa abantu abalwanyisa Obwakabaka tebufaayo ku bye bwogera ne bye bufulumya. So ng'ekigambo ekyayise ekiyitiddwako empewo tekidda mabega. So tukulabula nti weegendereze. Kugenda mu maaso n'okwefuula ekinjirinjiri oba ekimpemeggu oba ekimpemempeme ekiwema ebbugga lye kyandisize. Ogenda kufuna obuzibu. Ojja kufuna obuzibu. Kkiriza oba gana wonna woli oba oli mu mpuku oba oliwa nkulabudde nga muvubuka munno. Nkulabudde mbuddeyo kubanga ndabye nga kino kiyitiridde ne ŋŋamba kanjogere. Omwana Soda olina abagoberezi bangi nyamba otambuze obubaka buno. Omwana ono njagadde bumutukeko bumulabule yeddeko. Pressure simanyanga pressure tereera mu layini tereera mu lugendo owabye abo abakuwabya ate n'omunange nawe bakuwa ssente okola ebyo era ojja kumala nawe bennyini ojja kukakana nga be bakwejjiddewo. Wumba tumuggyeko engalo osanga bagamba omugezi abulira omugezi takoowa ate abulira Ssebugwawo asirisa akira. Omwana oyo mbasaba obubaka bwange nga mpumbawumba abali ku social media mutuyambe temumuteekako mwoyo. Kuba gye mukoma okumuteekako omwoyo mutambuza vidiyo ze mukola ki mumwongera tutumu. Ate era ye lyanoonya etutumu kaŋŋambe nti alifunye n'okulifuna kubanga obutambi butambudde nnyo. Nze nina obutambi bwe bampeeza ne neewuunya n'okwewuunya.
mutuyambe mulekeraawo okumugoberera bwe kibanga kisoboka mugende ku akawunti ye mulekeraawo n'okugoberera byaweereza abeerenga bwajja ku akawunti yerabako yekka tuleme kubanga abawagira ebintu ebidanka mu bannange mbasaba busabi temugoberera mwana oyo byagira temuwugulwa obwakabaka tebubalagaliibwa mu kamera butyo waliwo ebigoberera omuntu nga n'afuuka kabaka wano tulina abalangira ab'emituba tulina abalangira abakanabba tulina n'abalangira abamujaguzo ebintu byonna biri mu kubo golokofu oyo omwana byavaayo mu nze nalina okuba kabaka simanya nviira ku ntebe yange entuule oyo omwana temumuwa matu abantu ba Buganda mbakoowoola mwenna oyo omwana temumuwa matu omwana oyo mumuleke asembe n'ekikye kyabala kireme kubanga kikwatayo nga mukiyita oba kireme kuyitawo mbeegayiridde sibula kansibula abantu naye ng'olwaleero mbadde munyiivu nnyo kuba nti njogera ne ku mwana oyo nadde neewaza okubyogerako naye waliwo akatambi ke bampeerezza ne kankwatako nyine ngamba kaŋŋambe omwana Soda njogereko eri eggwanga obubaka buno mutwale nga bwa nsonga nja kubategeeza nti nawandiika ekitabo kino kiyitibwa Olulasangeye nakiwandiikira Abaganda ab'ensa so singa bino ebikulejje bino ebidda ku social media ekitabo kino bakiyita Olulasangeye mbasaba mukiwagire Abaganda abakyalimu ensanga n'obwakabaka mubuwa ekitiibwa so si bino ebimpe neggunga kino kisinayanga omwana pressure bakiyita pressure ekidda ku social media nekivoola n'okutyoboola obwakabaka mugulire abaana bammwe ebitabo bayigera bategere ennono bategere n'ekitiibwa kya kabaka waabwe lwe batajja kudda ku social media nga bino ebitanana kye bimanyi ku bwakabaka ne bivuma ne bivoola nga byegwanyiza obwakabaka birina kigwanyiza ebiwedde emirimu ekitabo ekyo mukigule weekiri akyagala osobola okuntuukirira ne kino bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa omwana oyo simanyi oba alina kyakozeewo ku Buganda alyoka adde mu social media alyoke adde ku TikTok avuule bino fe abakola bino fe bavoola fe batawagira naye bawagira abantu ng'abo abavoola tebereza abavoola obwakabaka kusatu bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule okuwagirwa tekuliiwo naye muli bize nnyo muli ku social media muwagira omwana oyo abakola ekyo kyonna abawagira omwana oyo muli balabe ba Buganda mugulire abaana bammwe ebitabo babisome bategeere ekitiibwa ky'ensi yaabwe Buganda lwe batajja kuvoola bwakabaka kino nakyo bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe omutebi ebitabo ebyo mbasiibula nga mbasaba mubigule muyitire ku 078 599 343 eri 078 599 343 oba giyite ku WhatsApp +256 781 599 343 naye bavubuka bannange yonna gye muli mukole ebintu ebiweesa Obuganda ekitiibwa mukole mbasibirira entanda era mbakuutira ate mbasaba mukole ebintu ebiweesa Obuganda ekitiibwa nga bino tuli mu kuwandiika tuwandiikira Buganda ebinagiyamba mu maaso tugirwanirira tugizza waggulu bano basika bazza wansi beba abalabe ba Buganda betulinawo mu mulembe guno kale bwati omukulu bwalabise olunaku olwaleero Ssengule Bbosa mu Nabusiro era ze mutankuufu munko naye nga bambi naffe tetukiwagira so tugenda kusaba obubaka obusobola osobola obusaasaanya butuuke ku buli gwe kikwatako nammwe bwe kikwatako musituke muveeyo tuteme kulowooza nga abalowooza nti mwefudde nga abatabiraba naye nga ate mubiraba ate nga mwe abalina eddoboozi erisobola okuvaayo neriggusa ensonga eno. Export TV tuli ku mutimbagano Facebook yonna gye tuli enamba ya Cambridge weeri awo wansi ebitabo bya Ssengule ebibyo enamba agikuwadde tumuwagire tukulaakulanye Obuganda nze omwana Soda. Export TV to the world.